SOZO Property Consultants yavaawo kana akeesobolera omuna Kadama eyavuddeyo okubeera ng'agamba mbu SOZO Property Consultants yabawa miliyoni ze 3 kyokka ate ettaka lye yali asiimye ne balitunda kati ate ng'ettaka lye bamulaga simanya tannalisiima ye ng'agamba SOZO Property Consultants babeera balina omuddiza ssente SOZO ng'agamba nze sikuddiza wadde n'ekikumi. SOZO abeesobolera oba SOZO yavaawa Mukama Katonda alina engeri gyamu reply nze omanyi okuli agambye twajja wano kola ssente sikuddiza wadde n'ekikumi ate gwoziresa ate naye SOZO abeesobolera sooka owulire otalone kati Mr. SOZO kyembuuza nti omwana ono bwembango ntute ku ttaka nga sirisiimye nzikirizibwa okuddizibwa ssente zange oba tuteesaganya n'onyongerayo ssente ne mumpa wantu wenjagala nedda kiri bwe kiti nina kukuwa ttaka tojja mu SOZO property ng'osuubirayo mbu simanyanga n'okutuukayo nga sisiimye tikuwa yadde bibiri nkuwa ttaka ozze kugula ttaka kati ate zino emitwalo ekinana ze mwamuwangaza emitwalo ekinana yali masa kati masa yavuddewo nayo wagula ttaka oba kati wuliriza tukedde ku maca tutaddewo akabbo tuweze ssente ate ze tutekamu ze tujjamu tugenda kuweza ddi ssente ate kati olaba Mr. SOZO ensobi gye mwakola mwakiriza n'omwana ne mugamba kati mukusasula oluvannyuma lw'emyezi gwa 2 kuwengayo emitwalo 5. Wuliriza omanye bibiri akuba tukuddiza ssente ezo kukoobera bambi n'ogamba kagudu gaala akaana akalungi kano nange tukola bannange mutukwatibweko ku kisaba Kadama okukuŋŋaanya ssente ezo bambi tubeera tukola nnyo nange namukwatiddwa ekisawe yazewuliriza ebigambo bino teriyo muntu akwatibwa baana bakozi oba wa kisa era akoledde baana abo ebbanga lyonna singa bonna bavaayo ne babalaga Uncle SOZO yatuguzizza wano yatuzimbidde wano yatukoledde ebintu wano eno naye kkiriza nti mu baana abo mulimu abaana abalidde liberated stubborn ng'asalawo busazi kubeera muzibu kusumbuwa buli kimu kukalubiriza buli kimu oba kitegedde kati wajjako influence yasimanyanga maama ngambye mama osindika mama tagulanga nayo yadda akakumi ku 10 akagendako omuddala gw'enkoko tamanyi sobola okugulanga bulira maama nga